Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Ebikumwe biri kambe nga si byokero. Olimba. Nakambe kalika kabaje mu supermarket. Kapyamu ojja yambako police. Nedda. Ese kasabuni. Mama yanga ko sai ali nga ina gundi kasukuwe. Nedda kasuwange ntambula naye mu nsawo. Omuntu akwesa putu ava yagula ngenda kasabuni yuka kasachi. Gwe abakalala. Neba kasabuni sikanga. Neka tuberedde waba wo. Wetaga concentration. Kastos bulambo cha amazi nabawe chiko. What? Oba otunula ne omuntu ka stack konkona. Zenalizi seko mutolo. Nabadalini musi. Ngona kudambu pya. Kati wakavaako. Kati wakavaako. Nefuna omukyala. Ngenda funina. Nina gwenda bakati.
Black sugar. Wakamulya. Bambi ekisigo. Mukole black family. Noli abadde muddugavu ng'alina n'enviiri oba atofana atofaanana Amos bambi. Ofana Amos. Muyinza okweyagala. Njagala nnyo omuntu ategeera. Tugenda kumulamwa nedda. Njagala nnyo omuntu ategeera. Bannange nedda. Kikome nedda kikomaawo. Tukirekawo. Tukirekawo apuja musango mpya ogwokero byambu okunoonyereza byambu ojambako poliisi babuulire kapya akadde kakatya byambu akasala ke kalabika katya so balesa akambe mwalesa akambe kanso batwadde ne kakoko jo batwaddeyo kakoko baba wa Peps Minute Maid batwaddeyo kakoko Coca-Cola tutambula bulungi nnyo that's different twebuzaabuza naye akijja kugwera kalabba kalabba basobola okukakuteekawo mukwano bakukuteekako oba mayiso nze nali manyi waliwo bakola eyo kooti y'abantu nali manyi kola kalabba namanya musonga namala wiiki emu omuntu bamukyogeriire kati bali mutulayo lunaku lwakumeka kati ndaba ate gweyongera kati tuli mu wiiki 2 naye nga basobola omuteeka kalabba ne bamutta nga ffena tulaba kyetusaba kisoboka ebasobola kikola muntu abakikola bwe guba nga gumusimu okiteekawo abala bayige ne bayiga bantu bayiga olaba muno mu ntinda mwalimu ababbi edda nga tukula olaba entindawo nga ku music kyawo walinga bayitangawo wali waliwo polo bayitangawo batya wansi awo ng'abeerawo ababbi nga bazannya polo bakola ki n'abawonye nga banemukirawo okubba nga tebawulira battawo 7 misana kati ne bw'oyitawo kati ng'okutta essimu no bagikuyitira agaba essimu yo bwe kinyuma batteyo nga 3 kana waliwo neyo eyo kyasoza tugenda nimbeera ekisaasa eyo nga basika abantu obusawo lumu yasika akasawo kumbe gwasiseeko omukazi mu kyoli n'amukwata omukono n'amugja ku boda n'agwa aboda n'asimbula ono yasigalawo erinnya olaba blutek n'akatala ka bbulu kijja ekifaananyi ky'emmotoka kati emami bulu family blutek blue studio Garden of Eden kyembuuza eri lidika eri wali yani mim bamwona lidika leo jamu abadde mungi habari era kabineti lishafejja ministry ani teyaguze yagula kati ogamba yaguze abange yakagula gyogera ku amazina y'omwezi mulamba tamanyi blutek ya Shamim bambi oza katalaba kika blue blutek katamta blutek mami kakati lero wali ku studio buli omu amugabira ebirabo kati ono mugabi kye bampa kirabye bino byagenda ku buwundi ku Jebu's Bridals wano ebintu byakyuka naye kyamazima no buli kimu kikyusa olabye ekinkumu ekiri wali ku mulyango osooka teekamu fingerprint they verify you kabineti shafe bangambye abadde minisita abanye ebintu abizanyiddemu nnyo ng'empulira agali mu nkuubo baagala Zubedah ate sinawulidde gundi genda bikikalu kyebyo biki bangaye baana ono minisita Balamu waliwo adde azanyiraawo baagalawo Zubedah kali kyeza balinamu ministries 2 baira Zubedah alina abaana bangi ab'okuyamba bagambye abantu bankubira amasimu oli yakola emisaala oli yagira yazanyira mu ofiisi Zubedah alina obba mu ofiisi ye maama y'eggwanga ka Zubedah ye maama Uganda abantu bankubira amasimu nga bagamba banange Zubedah mwagala nnyo Zubedah ayambye abantu Zubedah congratulations upon your appointment bano balekolera abantu maama Africa era akwata ku Zubedah n'abaliidika ku maani nangano liidika zino njabirero Zubedah alina abasirikale ate nova ku basirikale b'okupatulo alina n'amutambulirako sikuva eri mbundi amuyofani wota molo nojjagamba oli ku appointment nze ndyo obulamu bukyuka mu lunaku olwo
Nzamba ndalabye mu group nga Benda ateka message yagamba bane mulekerawo temungwira gwira nyona mu benkola nabo. Nga sinakategeera. Guno mwaka gwa Mami Benda. Sawa ena bakugoba ku muntu. Ebirungi bingi nnyo ebisinga bizze mu Sabuka. Yes, as you say that life is better, indeed is better. Life is better. Nataka nenda ba comment. Sinategera kachike balwana. Life is better. Yasinza abawanvu. Abawanvu balina kati nakategedde wano nga ali ene wa na Mary. Nomulabanga mumpi. Ne mulaba bambi nga yasingako obumpi. Nengamba comment. Mola we. Yabadde mola we. Naye kyabadde kifulumye. Tutandise tutyate. Yabadde afulumye. Ekyamazima. Ayina kubaza muzi PE. Waliwo emikolo walayinga. Nze ndalabye batambuza kamera bwe batye. Nindabye ddala nga variation ziri muli. Naye waliwo bamukwatidde nga aline dana nga bali bati bageya. Zubedah yakirimu. Zubedah yanaga. Bande saga bakobe ku set ya Sabuka ne mama. Abantu bekola na minister. Abantu batulwana. Zubedah yagenza omuntu nga kamera zo nazo lagalwa. Minister daga bakiyambi mu office. Nage no baraka office kabavuka. Kakati go simanyi obono osembera office ya fa ku minister of gender nga ku set. Ati swala kino kibi kyaka bayise mu kino kisoke kitungobye. Tulemese yekubira ekiche. Omwana omwala ze muzudde kintu kimu. Yalwana etale zirinda electricity. Ono kasita kwechika bwatu ketwa banga batekako olukongolo. Nga bakujjawo Omukyala Jenkins. Olimba. Jenkins crash we. Abula naye Jenkins ye. Mukasa. Ono munene. Waliyo mutono. Waliyo Mukasa omutono. Kuba tashimai kubasajja banene ku festival. Sizera ninatera okujja mu lubulu. Tonnatuuka. Anti olubuto olujja. Naye kasukwe naku zinasaze. Avude kuli city. Tomugumya mu. Tomugumya. Ajja kasala yakasota siyegumye. Kasuku. Kyamazima kasukwe asaze. Tomugumya. Duli namulaba ngolubuto sirulaba ate nzoluto lwensinga. Kasuku namulabya akola. Yali tanalya. Nejje mu jakola. Yali tanalya. Agenderya damukuwanika magulu. Naye kiina entumbwe. Alinga kasukwe alina entumbwe baali yajjajjaawe. Kiina entumbwe. Ano yayagala nnyo ate bwagazi. Kazi bwayagala asukka. Simanyi kirekawo ekyo. So, lunaku lwakuna atubeera wano ku Sabuka twatuyingidde essaawa zennyini 12 nange omuweerezaawo omu bw'ati Sale Keys. Kasho agiwamba afuna sponsor. Si giwamba. Kabani blaza. Bani. Kabani. Wanyokeza Kabani. Nafuna gundi seekaawo. Mwagala kutwala ku Sabuka. Nkugambye si ku Sabuka kugobyesaawo omuntu. Era mba ndi awo ne bagamba munnaye kaakati. So tugikukwasizza. Agenze. Kati yo. Yange. Kati wafunye ba sponsor. Bajja. Tukyakozesa bakadde abaliwo. Ate abapya na Chano yiye. Wali badde mumpo. Nali badde mu kuba sponsors. Pyantula. Nebintu byotula sibitega pyantula. Kati wabakazi yaliwo. Ye pyantula. Owabasajja. Terera nkwase. Tugera kubeera mu kukyusa bibi. Mpenze nsobola okusponsoringa bulungi. Pyantula ensi nebeeranga emumanyi. Kola bwoti. Nga buli wodda pyantula. Pyantula akola atya? Nga bw'obi olimu. Feeling. Bata pyantula. Mukazi omwa pyantula. Musajja ne muwaterera nkwase. Ennyumba neryoka enyenyegenya bwe. Kati pyantula kya lulimi ki? Kyaluganda ku pyantula nga bw'owulira nti owero pya. Business and Business creative. Kakati pyantula. Kati wamalayo pyantula. Terera. Kiringa ffe abagezi abasajja ate nga bakyala bafunza. Oba oli kaliwa. Nebigejja bigenda wa. Nze munna nze nawulira business yono omukyala legala ne bannaye tetuli. Kati akyo omulamba atunda pyantula. Era pyantulira ddala. Kati akola buti kyokola live nga nnyonnyola abantu. Nkolera ddala. So ngolese nkuyise mu Sabuka sponsorship. Nzija. Tujje ku office. Oba Mutajja wano waka. Kati ate gwe. Gwa leero. Shalom property gundi estate. Nange nnoonya ba sponsor bange. Bennafuna bafere. Bwamukubira simu mbanja nga akyusa eddobo. Nnoonya ba sponsor. Naye mwani ba sponsor Uganda babi. Bowe nali ngo yagateekamu ku musimbi Sabuka osobola okuba ngo yali sponsor wange. Omukubira simu n'akyusa eddoboozi. Naye Taliwo doctor. Taliwo. Ali luwero. Nakwa era nensa abantu anna abala basha mutu 5 tembuka bulango. Muntase butasa nakwa ba sponsor. tebabuka bulango. Nate bwo batabuka bulango mfuna sente. Omanyi kati Shalom wano ku Sabuka tumuyita kanso. Kanso. Bakbaliro nze kanso wokero. Obako nnaku zo. Lero ekindese bwe ekisula tunyambadde bwenti atuna wa achievement. Naye kulina kula mukasuti ng'onyuma. Ebinkumubya okaba tebiriko kambe.
Ataliko. Omuwana Olubuto olubulamu. Nja sina lubuto. Njagala nnyo olubuto. Ninde ku kyama kye kiri mu lubuto. Olubuto luno olulina engeri gy'olukukoonako. Aganye lumugwako. Juga naye n'akabesto. Olubuto we lukukoonako. Butamanyi buwomi. Naye okyuse kati. Obuwomi. Ebbanga lyenkulabidde bate toyagala basajja ba mbuto. Abasajja banene bankolera. Anti ebbanga lyenkulabidde. Wakowa amagumba. Okuva ntandiko amagumba go galina engeri gye gakufumitamu wano. Okyuse bukulu bambi. Kakati emyaka gye nnina mba sikyasobola kugenda. Toshakola zibenda. Zaalina okudda. Egwadde waggulu. Bino byenjagala. Ajja tipyantula. Ayagala ba mbuto. Agenderedde emyaka takyagala mufundu. Ate bikowa mangu. Mukwano nga tonnafuna wa lubuto nga kasuku. Olwatuuka. Tebamalaga mangu. Kasuku yawangaala yali atya. Kasuku ebyo ebintu bye si bibi. Terera nkwase. Yayasa. Anga kuku yalya. Ebintu bye si bibi. Ama omusajja omutunzi butunzi nomanya oyo eriiso bwe lito liba linda ddala. Olabira ku liiso. Ndaba amaaso. So kati olabira salo. Nashara musi wapi? Ebiryo lyeribi. Ndi wabi era. Kwanza ndi wa Kibatu. Ng'olabika wetaaga terera nkwase mungi. Simwetaaga. Nze ndi wa Kibatu. Eggwanga lino bannange. Simajereraga. So wekimanyi nali nkozesa akasabbuuni lumu ne sibako putulu. Gomenda kakasa. Nali neeyubudde. Gogenda kakasa. Kibatu. Obadde kyoli ku Kibatu. Sagala kutta ebintu sebinze mbiina. Ebikola ki? Enkuba ku kasabbuuni. Mpe eddagala nkaveeko. Ono maze n'ebbanga lya myaka nga giijo. Mukwano nina omukyala. Buno obukyala buno buddole. Buno obukyala bwe tubeera nabwo. Bwe tutunda. N'obusajja. Bantu abwagala. Waliwo ka masturbation cup. Kajja wabwe kati wakwatano bwoti. Obukyala bubeerawo n'obusajja. Tugenze kuwasa kati. Ne musawo yange mwekalize ntambula nako. Leka tulabe. Nekolako. Leka tulabe. Nenda kuwayo buna. Leta ensawo yange kirina byenjagala. Hajja tshirts. Bwe bile togajiwangula. Omusajja mbeera nabo wakuba kati tutambule nakakazi. Katabe? Kanyo. Kakozeeko kati kanyogera kasitumuleeti kanyonyogera bw'okateekayo kati wano wakoona wali n'omala ebintu gyebiri kati kano ke kati anti kakoona wali kabini ngaffe tetukalina kati olaba gwe basosowaza ate ebintu bye nedda kati gw'okolawo bw'oti kati bw'oba oli mukulya gwe ng'okwatawo n'olugalo luno kanako ono ng'oyongezaako nga bitabuse ng'oyongeza n'olinyisa ku level kati kino kitwala kati bw'oba kikutwalira bbanga ki okukola ky'okumala kisinziira ngamba gwe kitakutwalira bbanga ki nze tugeze ng'obadde awo olabye mukulaba ku vidiyo y'akasuku dakika 3 3 kati wano manda bakasuku awo mba mulaba bulungi ulira empuuna ng'empuuna malungu era Mungu yatonda omuntu kanako omalango n'abajja nabba bonna bagusulu kubanga obeera omaze kati kambuzeka katono kalaba kamanda singa oba onaatera otuuka mu dakiika zowoona atera okugira gaggwamu ngoddamu mupya lukira masturbation needs a lot of concentration one like mistake like this obeera ofudde bufi ati kyembuuza gaagano olabamu tosiba senga ligwamu atera otuuka ng'obuzayi dakiika zo 5 okakakikake kaliko n'embooko y'amasayi naye omutwe ogulaba atayirire bambi size ntono mukwano waliwo size ennene anti kati nze kano kansobola size katono otako toli wa binene twagala binene abakyala baagala medium kati gwe jebbi abaakulemye oli jebbi azinga musipi ati olimba yakubuuza nkusumululyeko gwengana ki gwaŋŋamba inchi tupimeko inchi kimeka kati gwe abantu nga basaamusaamu temweguddeko kojja nesenga batendoza mpewo shabwenyumye omwana tulaza akantu bwejja twawulya biwulire kaaka atambula kati obeera mu jjaamu nga nsooka nga nkiramu wali nga kati mudi ogijjawa kasola bavidiyo y'akasuku onaona akakuteeka mu mmudu kankulageko ebimu ku byenteeka mu mmudu ndabako bino
sex positions cards katoboka stambula bako nga love ejja ngotoba mbeera redde Linda oli mwangu oti bufaananyi bwe bukujja kumbeera bufaananyi nedda mukwano muganda mukwano sigenda bakuli negulawo nettaka mukwano sigenda bakuli bulaza ne botampa wali kano wano eno njagadde eno wogenda mutta eyo njitya eno gikyeno eno bagita gundi three-legged dog sola kikola nako nkatya kano kasofu kanene aba kano kamalisa mangu ako nange nkaka nnyo kano kamala mangu omwana agira bwati ng'omaze kano sikagala kano kali reverse cowgirl wano mubeera ku gundi washing machine ebintu ebyo byera mubikozesa olaba weerabira mutula ku koyiro laba kano akokunaaba munaabanga woomuli egundi enyinkiri waliwo ne waterfall eba yakiyira producer soko teke tuyige eno bagita hands up the bicycle guy eno njikwesa nye ati kusinga jumirwa kaliwa kati ene tuka mango kugundi kugiringiringi choka makano kutoka kozesa kusiteraka tokagala banna kano kasofu nyako mugira bwe nanga amagulu gamufuwa katika kankana gati kati ekinjagaza omusajja omunene kati wane eno omunene olubuto lutula wano kati batakulingiza eno uwa eno banga ali muleeba okitegedde babanga babisooka leesi naye omuntu naaba akulaba buli wamu jjodda jebbi buli anga akunoonya na eno 69 eno 69 eno singeyojajugezaako kano kasufu kano kadogi muntu omusika enviiri the happy lady leeta obuntu tukole Simaya mwagadde bana tambula nga ludde tambula nga ludde senga alane badde neta gasoke ove ku sexy cards abali e Dubai ya kadi buno senga bulina boba meka taze bankubire bakubire by the way nange mbwetazeeko okakozesa ekikasabuni mama yanga kosayo ali nga ina gundi kasukuwe kasuku wange entambula naye munsawo omuntu akwesa putu ava yagula ngenda kasabuni ukakasaaki gwe abakalala niba kasabuni sikangu ne katuberedde waba wo wetaaga concentration kasitozi bulambo ocha amazi nabawe what oba otunula ne omuntu kasita konkona zenalizi seko mutolo nabadalini musi ngona kudambu pya kati wakavaako nefuna omukyala ngenda funina nagwenda bakati black sugar wakamulya bambye kisibu mukole black family noli abadde muddugavu nga nna n'enviiri oba atofaanana Amos bambi ofaana Amos muyinza okweyagala njala nnyo omuntu ategeera tugende ku mulamwa njala nnyo omuntu ategeera nange nedda kikome awo tukirekawo tukirekawo apuja omusango omupya ogwokero bazudde ebinkumu ebiri kambe nga si byokero olimba naye akambe kalinga kabajja mu supermarket kapyamu ojja yambako poliisi nedda byambu okunoonyereza byambu ojja yambako poliisi babuulire kapya akadde kabe kakatya byambu akasala ke kalabika katya so balesa akambe mwalesa akambe kanso batwadde ne kakoko jo batwaddeyo baba wa Peps Minute Maid batwaddeyo kakoko Coca-Cola tutambula bulungi nnyo that's different twebuzaabuza naye atijja kugwera kalabba kalabba basobola okukakuteekawo mukwano bakukuteekako oba mayiso nze nali manyi waliwo bakola kooti y'abantu nali manyi kola kalabba namanya musonga namala wiiki emu omuntu bamukyogeriire kati bali mutrayo lunaku lwakumeka kati ne bate gweyongera kati tuli mu wiiki 2 naye nga basobola omuteeka kalabba ne bamutta nga ffena tulaba kyetusaba kisoboka ebasobola kikola muntu abakikola bwe guba nga gumusimu okiteekawo abala bayige ne bayiga bantu bayiga olaba muno mu ntinda mwalimu ababbi edda nga tukula olaba entindawo nga ku music kyawo walinga bayitangawo wali waliwo polo babayitangawo bakya wansi awo ng'abeerawo ababbi nga bazannya polo bakola ki n'abawonye nga banyamukirawo okubba nga tebawulira battawo 7 misana kati ne bw'oyitawo kati ng'okutta essimu bagikuyitira agaba essimu yo
Ewe kinyuma batteyo nga basatu. Kana wano kukyasooka tugenda nimbere ekisasa eyo nga basika abantu obusawo. Lumu yasika akasawo kumbe gwasiseeko omukazi mu kyoli n'amukwata omukono n'amugya ku boda n'agwa boda n'asimbula ono yasigalawo ali mukuba enjulu yasooka okujanja najjambiya yabbano bwati liiso ne liyiika naye omubbi aba n'obulamu nga bamubbi alwawo okufa ababbi bane balina obulamu oba balina gye babusuubula kati waliwo omuntu alina ekirowoozo nga yajja kwekyanga mukazi wamunyiiza oba nga abaana si babakwata ekyamba abasale naye senga alaba ekyo ekyokero ne bakwatuka n'amussa oba ku high court nagamba mujje luzira ku ssaawa 4 tugenda bba live ku UBC nga tutugumbula naye batatugamba tujje batugamba tubeereko ku UBC TV nga bakola Saddam Hussein kikuli ekingawo kofiya waliwo n'omuzannyo gwe twalaba oba gwali gwabakayimbira bazannya life y'ebweru n'ey'omukomera omusajja paka kumutta omuzannyo ogwe gwakwata nnyo abantu kati tubirabe ku TV kyetaaga abakwata omuntu alimefunamu kirowoozo kwata abantu babufudde muze nze njaba nnyo amawulire ga Spark agafeeyo galagasa community based stories oli ng'afuna mutakaane mukyala we kyakola agera omukyala avuddewo ng'akwata akambe ngatta abaana babiri bwebwa bayombyeyo omunyanga naye yetta ate yekyalina kuyitafiirawo bamusanga akyavuya paka mu ddwaliro kati senga muteekawo ko ekyokuyiga ku kino nebino byagamba mutima kulwanyisa nguzi funayo omuntu w'enguzi tumutwale kalabba funa omuntu alidde enguzi kwata buli kyonna ekiri mu mannya ge ebessimu kaadi mugiwambe mugibowe n'omuntu alina kugamba mbu alina enguzi bamusibira ate bamuwe ebbeyi bamugye kuba minisita amuwa presidential advisor ate nirako enjagadde mubiri byoyogedde asaza abaana aba naye yesaza tannafiirawo bamukuba eddagala awangaale kati teritamutirawo mu biwundu bye bamuteeke wali okuba abasasi bakugambe nti ne mu biwundu tukutta n'abalayo muleese obutambi bw'entambula ye bwazise babuleese naye kanatuwa katambi ka ssomero ke kakulu ng'ajja ku ssomero nawulidde bagamba wano yali ahedinga gaba road nebajja byonna bitwane naye tebaatadde katambi ng'ayingira ku betwagala kajja kujja kuba kyemmanyi bateeka kamera ennene ezo weziri tekiwakwako akamba akapya konna kamasamasama leka pezi nga bakalongooseza bannange wakalabyeko omusaayi akazi sinnakalaba nako gwabadde agoberera omusaayi abaaba singa temuva wali ne Simon Salum guno musango munene oli omusajja gwe bakonerayo yafa munnamawulire akyali Pierre gyali katonda abantu basaba katonda akyambonereza ebbaite twogera okusaasira amaka g'omwami bagambye yali mu bya Buganda awo biki omugenzi onarebo Helen kuba muziika leero lwakuna kyalo yabadde muntu w'abantu nalabye omwana we bambinga akaaba nengamba mukama katonda kibi nnyo kitalabakyala muzaale otuuka okuzaala tuzaale mu baani wetuli webali baani ekyeta fibroids butazaala mu time my dear okuzaala abakazi baagala ozaala naye weebuuza nzaale mwani mukwano osiba omutima n'onyulira nzaala mwana olwaki atozaala kika ate era nowaba wange nina omuzaala musajja ng'ategeera abasajja basinga tebategeera omanyi otya mbona ategeera anti kati omusajja tategeerera omulaba teri kimenya kankubuli olina omwana ng'omusajja gw'olowooza simale famire yange ntegenda kujja wano omuzanyo byakisirisiri byona nedda olinayo omwana yalina omwana mukama n'amuyita eddi naawe lwaki otta abaana omwana we yafa gwalina omuwala teyafa kati myaka 3 njakuguka omusango njakuddamu nguggulewo omwana we yafa tukusaasira lwaki ozaalayo omwana mulala gwamuzaalamu ye gwalaba okirabye ekyo kyembadde njagala oyogere naye nga omukyala omusajja ali eyo tazaala n'omukazi ali eyo tazaala buli omu anoonya gwagye nekyemanyi ninayo ku baana balijja nga nfudde tosobola kugamba nti empere gyentambuza waliwo gwe bandaza afaanana nnyo sisita wange omwana anakufaanana nsikufaanana bakika andi nange nfaanana mpozi yakutera kwa kkala takutwala obwo obutamu obwakusitama kino obutamu obwali bwamuzimba naye kati gwe omwana oba omulabira kuki owange mimwa si mimwa togirungi ya nnyo
mamwa so era asaba UCC teri bya UCC ejjera ya program nga zino tumanye tugakwogera ezitunulemu nga foma zo tuyisamu obuddugavu UCC erabe wano wetugambirako awo muŋŋambirako awo saagala program etteŋŋanya kitiibwa kya muntu ne Brisha Cash bambi yafiiriddwa taata we Brisha Cash yaliwa TikToker yali mukyala wa Jack ye alina mukyalawo Jack ye by the Brisha Cash yali mukyalawo God forbid yani timwatanya kumenya ne Brisha Cash okubeera kyali wa Brisha Cash atagenda muli materi agenda kuba muli bantu bakulu abakkaanye mukole bye mwakola era naye manyi gwe Brisha Cash batedde akasibbaawe bajja akajjaka content wala Jack asoloba omusajja eki gwe nganda omusajja ngazina nga ali ku TikTok ngazina ebyo Jack alina mukyala we si Brisha Cash naye nga si Brisha gwe yali Brisha Cash naye nga mukisirikidde jjukira relationship yammwe ya black ya kimpowoozi buvudde pressure jja bufuna ate tutereyo abantu babulabe ali munaye omuntu agamba nga ekintu n'owakana kuba ye buli kyakubako amwati kiba kituufu ensonga azikubye azimaze so Brisha Cash tukusaasira kitalo nnyo bambi waliwo abantu babadde nga basatu abafiiriddwa n'ensoose kujjukirako abo so update gyotwadde kusinziira ku musango yeeyo akambi taliko fingerprint kitulekawa kanso kitulekawa gavumenti njesiga ejja tusiba maama wanye biscuit wano batuwe nno ne chai bambi yasiba kuba ebintu ebinatera kuterezi bulungi kabamubaze nesi biscuit omujjukira yabamu ka sukaali no si nice ono nga ate mulaba babifere eno family yabafere bakwata box cha nice nateka mwana ate nateka bisiko family yabafere da big of family n'omutima mpulira gungamba bulutege gundi eyo ayika ya bulango wana company bondi cheka blue check ya bond oba yaja kinamyalo security ka group kayiko nika ka nice tuliyeko ku set kataba yanko nice what kwate n'otambula ko yaja kinamyalo ku baside nawo mwana emmotoka nanyigide bunyigize omwavu n'akolima ebintu byabagagga banna ebintu byabagagga biralamu emmotoka kikaji sijimanyi ine tululida bamwadde emmotoka ite inaleta kyakakuzanyisa katono bwe kati tulida kyamwadde emmotoka bamuwadde waliwo gundi formatic nalisanze na ku division eriko erinyali ekyaliko sitiika tebalimwadde era gyemaleddeyo ewa banyoni waayo kati omulwana tululidwa olwokubayafunye formatic tulida yankuba ebifaanyi nga tuli ayatinamyalo ana iPhone 17 yangola bu video ayonze njirina oyina 16 oli abansinga essimu bamwadde emmotoka motoka yiye nalyebe yagibeera namu yagibeeramu naku kati 2 congratulations tulida bambi naye abazadde abali bannaye nga mulinamu kasente omwana mwagale ng'akyali kyogeza abaabe ekyo sente zaffera sente b'omuyiwa omusolo nomugamba mukwano kiyogerako sente anno nga bizinesi gyalina omusolo gwasasula mu mwaka tegugiwera emitwalo 10 ayino bano abantu bayigaako nekira kyenazudde omuntu takyefiirako bibye omuntu kasitaafu essaawa yakakati obuziba buzza eri gundi gavumenti kati obuvunanyizibwa twabulye ku mutonzi twabuziza ku gavumenti nebaza taata waawo nalebo nakimuli yayogedde bulungi father n'agamba muveko byonna ebyogerwa ffenna tugala ku mitinga ku kristu nga tumaze kufa kituufu katonda yagera kambuze ne ngaakiri akawumba kaw'emityana kyembuza gundi waliwo no honorable mpozi neyagwa bamuyita honorable waliwo no honorable omuwanvu yaliwo eyowa sembabule gundi sikirese kikubo amukyala yaliwaawo muwanvu mweruyeru bamuba akalulu yali mwakibiina ki nuupu agamba gundi nina rose like babadde nankwatagana kino omugenzi babadde banuupu ngamba babadde nnyo bamukwano nnyo omugenzi adde bamukwano ngamba babadde bamukwano nnyo anti abanupu bo buli besanga baba mukwano bambi enkaba gye yakabye abadde nga mumwannyina muganda we nupu ye bagatta yalumiddwa nnyo yalumiddwa n'okulya ekigambo nupu osobola okulya nga nfudde
Ha! Bulaza nsaba ne kakamulali. Salo mpa mbye kisiru. Ne kwa keddo. Olaba nsaba kazigo. Nimuna okaziga Ndio akatoga akakalu. Salo mpa mbye kisiru. Na ogeze mbula. Ewafe tulya katogo. Tewalima. Tulabirya kalisi kyabatono naye twalidde katogo. Tewalima. Ogera tulisa omuwogo gulye yewa. Ewafe tensobola kulya muwogo. Banya mufuna fusitayo muntu alinayo muwogo. Bamujja kulya ettooke nga nfudde program bwekyo ejja okubeera. Ettooke otuta. Amalala g'omubulamu ogera gategana. Nze siraba nko mufu wa bbeeyi nga katolubwamu. Mwalya. Allah. Nanti omuto gy'amanyi. Wazika jjajja kasuku. Tetwalyanga eri. Mukwana ewa kato twalya. Yamala ennaku zonna zeyamala ku nsi. Jjajja kasuku naawe biwero. Ng'endya tekyuseemu. Jjajja kasuku nze saa. Kacaayi kaamata kusanga mukago ez'ekiro. Saawa 12 kacaayi. Saawa 4 kyanca. Gwe baatulabirira nga tulinga bakungu. Gwokimanyi nze kaabula katempitera ndirodi wange gye nali mbera ebiseera ebyo. Okimanyi abantu b'okukyalo okwo tebaafumanga wabwe nga babala kawungeezi kujja kusiga. Si kawungeezi balyanga ekyenkya kya misana n'ekyeggulu. Nga bakeera kulya ate mata. Ate ku jjajjawo omugati nga musiige. Jjajjawo gwe baasamba omugere. Munnanze kakamamwa. Ndoza tuli mu kutenda by'abafu. Kajjajjaako nga baafumba akatongo. Kajjajjawo kaali kaakatongo. Nze nziisa abafu. Naye katolubwamu. Nga n'abange kwembatadde naye owa katolubwamu sirimwerabira. Mwalya mwanywa. Kato sirimwerabira twalya twanywa. Twagenda ku lumbe lwa kato nga tugenze kulya. Ale no balanti wali wajja okumpa transport. Okitegeera. Ate ng'ogenda kulya ate bakusanyuse. Ng'endongo weeri buli muyimbi buli kika kya muyimbi. Ako kato yamala ennaku mmeka 5 wiiki. Yali wiiki. Wiiki emu. Wiiki emu nga buli muyimbi ajja n'atuyimbiramu. Bwe tulya bwe tunywa. Abamu twajja n'engoye lumu. Bwanaaba. Ani. Ani wali muddugavu ki ekikunaabye? Anita tewaliko kunkuba mama ogesawo. Oba tosobola kulabika. Wali toliwo kunkuba mama show. Abantu bafudde naye kato yafa. Buli we tuva eno wewetera mu nsi. Era kati twagala omufu yenna addamu okufa nga tumumanyi abeerenga kato. Nganzi. Gwe agenda okuddako. Yenna addamu okufa okulaba nti abeeranga kato. Ono ajja tumenya. Siraamu era nga tukubira gwe Shalom anti kati okoze otya. Nze wenfa ku maca. Guggwawo. Kate pyantulawo. Bakusika ne pyantulawo. Oyinogera ne pyantula. Mutaka. Mugulu balagireko bwereere. Oyina okuza musa. Abafa abasookayo. Oyina okuwazi malayika pyantula. Ngeke abdere ebbanga lyomaze ga bujeeri. Wali ofunye ko babita kya abasajja. Terera nkwase. Oyali yasizaayo ku malayika endala. Ositegedde. Aleze muteke. Shalom. Mwabatambula. Waliwo emboozi etambula ku internet okwo. Kapale. MC Kapale. One of the legends in the comedy industry. Alina kye yakoze mu America eyo n'adde ku live yana kye yakoze mu America. Lwaki mu Canada? Lwaki Kapale? Naye oba Kapale we yabeera egundi comedian nali muto. Nze simanyi bye yakola omwayi. Oba kyeka nali muto nga sibimanyi. No, ate mune sagala nkwabize wano. Amazima gali nti simanyi comedy wa Kapale. Shalom, ndi muto ndi mukulu. Simanyi abana nali muto. Ndi muto ndi mukulu. Naye bano ate betwasanga mu theater. Mukulu. Olandi Zubedah mukulu. Labayo. Olandi Zubedah mukulu. Labayo. Kugazi bada kugereza abakulu. Kyakulabirako. Era bwe gibe emyaka nga gigende dogamba nga Zubedah. Naye ate ali mu kitema kya Zubedah. Kitema oyina mugamba. Ateberezebwa. Oyina mugamba oli myaka ngemeka Zubedah omukwata tomukwata. Zubedah n'abakulu wa kuno. Naye olaba mujjeewo. Ono. Si bwati bwe yali. Ono bwati bwe yali. Talina muddugavu. Nze nno ndi kalekaleko. Ono ne bagala temuntandika. Ebya serious. Mbiteeke wano. Wali muddugavu. Nnyo. Fane ng'onyumira obweru. Wali muddugavu kigwomanyiyo. Nga nsinga. Black sugar. Biwero. Ono mwana ali muddugavu nga bwe tuba nesha amasaze tegagenda. Munoonya. Wakozesa kimpiso oba mpeke? Bizigo. Nkuteeke wano. Bizigo kitunda. Damonga bembo oli muto Kapale tomanyi nkuteeke wano. Nkwalye. Kapale omumanyi Kapale emyaka gyalina mito. Amazima gali nti Kapale mmulabye wano ng'avuddeyo ebweru ng'atugamba kyayogerako kituufu. Nze simumanyi. Bakuba ajja kumpaayo akantu ajja kunyiiga naye ge mazima. I personally. Nze nali simu wallahi. Kapale mbadde simumanyi. Era ndabika nali either nga nali muto sigamba nti byakola nali sibimanyi. So live ya lero okuna ajja bako ajja kulaga mbu yakumanyi.
Anti gwe tomumanyi. Kapala alina kulaga mbu yakumanyi. Leero ku live baako ekiro ku TikTok. Ku TikTok kapala kwa live. Akola live. Kwa live ku TikTok. Kati alina kulaga mbu akumanyi. Alabika we yakoleranga comedy we. Fe twabanga bato. Anedda kyoyogera kiri kino kati nkitegedde. Luli mbadde manyoga bakapale tomumanyi. I think that thing was Nature kyayogera nkitegedde. target audience. Nedda nature comedy. Target audience. Nedda nature comedy. Kind of comedy. Ono yali mu theater. Ate biseera ebyo theater yali yamanyi okusinga comedy. Ate byamu byali organize. Maybe byaffe byakujja mokola. Kati fe kuveeno kuyingira comedy gwe kumanya tu comedy. Kati onajja comedy ajira ku luyimba nazi naawo naagira naawo. Nze comedy mutegeddwa wano mbisa ya mawola. No yayimbako ennyimba. Tezasala studio kale musimu tazirina. Naye ate padde bitama mumanyi. Anje emyaka gye. Anje padde bitama manyi lwaki omumanyi. Ndiye ne ku screen yabangako. Unlike you. Ng'akola emirimu gyaffe. Alex Muhanja asasula comedian mukolera. Sanya Kezi asasula Alex Muhanja okola comedy store. Asaagala atonjogeze byama usituka oyo namuta. Tejakola comedy store. Namuta ko namuta. Olimba. Wali okola asatu. Tonzi jamu byange nze ngambye manyi mu plamo yino balo omuntu gwota. Mwali mukoya asatu. Simanyi nze oyagala okunjokesa. Kivubuka kuyagala okunjokesa. Oyo ne Zubedah bakusokola ekigambo Zubedah. So kategedde lwaki padde bitama wali omumanyi nti yaliko mirimu gyaffe eno. Wakategeera nti ng'osobola omusanga ali mu ka drama, ali mu ka screen, then ali mu comedy. Ye Kapale yajjanga wa karaoke comedy. Kate ffe gye twasinga okuwangalyanga karaoke comedy tubimanyi nnyo. Tubitegeera. Kusinga bano Shalom, kwa Shalom agenda otandika okuyimba. Yasooka mu karaoke nga batambuza CD. Shalom muyimbi. Yaliko dinga ennyimba 2 naye nga nazo zina mu ssimu. Ova ku muyimbi ateewagira. Kozi wakozesa linnya ki? Era nsaba UCC. Nedda bannange. Wakozesa linnya ki? Puff Adda. Pandaraga. Puff Adda. Lana ezende. Musota. Alibagana wange okuyimba kuganja. Lwaki abantu banyigidde nnyo Kapale? Basiru. Myai support Kapale. Okuvayo n'ayogera embeera. Everyone has own experience. Kati nga natuli mu kantu. Time is going to come. Nze nakamala mu kantu myaka 2. Naye mukwano byenda byembirabye. Singa mbawo n'empasajja yange ngase emyaka nga 5. Nimbagamba Zubedah yali mwamulanga Mukama yali mubi. Nze mba mpasajja yange ku Zubedah. Nze sinaweza myezi mukaaga. Wasaidiyo. Mu kantu. Naye nze ku Zubedah ne mpula buzinga ng'oyogera ekigambo Zubedah. Nzo kukuba. Anti gwe Zubedah gwoliko si wakantu. Iwaaki. Ati tuli mu banna. Omuntu yenna. Zubedah gwoliko gwe gwonyumyako. Ogatta Shame mu mayanja oli gwe twali naye mu aso. Olwokuba yali mulungi gy'oli. Ne Zubedah owakakati olwokuba kati mukwano gwo. Ate no Zubedah si mukwano gwange. Nze nyinza n'omala n'emyezi 3 nga soogedde naye kusa. Kati oyo mukwano gwo. Nakulaba. Kati oyo mukwano. Nedda mukwano gwo. Mukwano gwo mutufu nga soogedde naye. Waliwo kizudde ko Tombebera. Tomubeera ko nnyumba yidawe. Simukubira si uyogera naye. Wasina wayi. Kati nze nange mimi simukubira. Twogera mukwano. Last scene yange ne WhatsApp. Tumakyona nga tetwogedde. Tuba twafudde. Katoli mukwano gwe. Obayigulako. Nedda omanyi lwaki nze simukubira. Esaagala nnyo okubira. Wenjogera nnyo n'omuntu njja munyiiza. Yoyo mukwano gwo. Era njagala mukwano gwo bamutya. Njagala muno nyampeyo ka Friday special kino 156 ambulira omwana wange njaga bwajja kutinga yaliwa. Omwana yiga ebiragalagala, omwana atambula, Zubedah adopting. Nalabye video n'engamba oba ni gwe yabaddaga. Omutima guli musuule wazibu omutima omulungi. Alina omwana gwe adopting. Naye munange bw'omulaba ate alina ne gwe yakamala okuyola awo kyamukola. Ani gwe yakamala okuyola. Bw'omulaba tomusubiramu mutima mulungi. Bayiddawo abantu abampi. Bw'omulaba bw'oti tomusubiramu mutima mulungi. Abampi. Twabana ki? Abantu babi. Kituufu. Ate n'engeri gy'atunulamu ati. Okubanga mumbi yabalooza nti n'omutima ali gugumusinga obuwanvu. Alina n'engeri gy'atunulamu ati. Ng'eragira ddala muntu mubi. Mubi nnyo. Nze waliwo nasooka omusingana nali ndowooza akola kalabba. Naye ntula gy'atunula ati. Tojjako. Amugamba abijjako. Mukwano nedda. Nedda mukwano. Kulagula mwekyali. Tumuzasaba emiramu 2. Tumuzayo emiramu 2. Tumuzayo mukwano. Tumuzayo emiramu 2 ddiya. Tuwumule ki? Ogategedde. Tumuzayo emiramu 2. Bw'osooka mulaba. Tugakola. Nange nnyo okugenda e Bulera ngenda mu majaani. Nange omanyi gyendaga. Omulaba ngenda busunju. Atujja kumulamwa. Eba nesinga wali mu bwoti. Eryo eriiso ly'olina ly'abantu bano. Zubedah eriiso lye lyetaaga omuntu muwanvu. Naye oli wano tebaliraba. Zubedah alina bba mu China.
Bachina. Eriso lyo lirungi. Ate manya Zubedah abeera muwanvu. Eriso lirungi. Mu Bachina Zubedah abeera muwanvu. Kali bayinza mu walinnya ki mu Bachina? Zwangodwa. Suzuki. Naye nze bujo nno mulaba muwanvu. Suzuki Bajapani. Nze wanabidde Zubedah nti mumpi. Wanammere. Lwaki okiremeddeko? Twakyogedde kuba netukivaako. Zubedah yabadde anyumye nga nina omutaka avudde mu blue tech. Ng'anyumye musiramu wayambadde olugoye. No, kyoyisaawo tukitegedde. Yayambadde olugoye n'alubuliramu. Kyo kiyiseewo kiggwewo lumu. Olwokuba amanyi nti yalwambadde. Wamunoonyeza n'agula. Yambadde olugoye ne ngamba ono Zubedah. Kati njagala omwetegereze nnyo awe nalabidde sayizi ye. Nze bwe nategeredde nti ali awo kulaba Diana. Zubedah akoze ensobi. Ate abadde ne Diana. Kitegeera. Ng'oli ali mu nkonda ali eri. Kati ng'ebintu tebigatta. Babadde abagala Zubedah amukola bw'ati. Katamera. Waliwo babadde gayagala omulaga. Nga bageya. Ogeya kuli ku sseewabi. Kamera abakutte nga muli muti. Omutima gungamba. Kamera abakutte. Omutima gungamba. Bwe baatuse mu kaseera k'okulya baalese emmere y'omukulu n'omwana. Diana mutwalire emmere ne muwala we. Kisusseemu ku mugagaafu. Kubanga twagenda afuna ministry. Abalala tugenda ggobwa kati. Simala tunafunayo kafo mu ministry. Kyemanyiza okuva ewano ng'oleseewo omukulu. Oba mubi oba mulungi. N'abajja bagamba temubeeranga bali. Temubanga bali olekawo omukululo. Temubanga bali. Omugagga bw'omufuna muyise muwe bibye. So buli muntu alina experience ye gwonna byosanze mu kutunda dirudo ne mu kutunda piano. Dirudo tamutunda Mutunda naye. Kati byolabyo birabye. So kapala okwa stories I support him. Buli omu ne baga wali walabira enjuba n'omwezi. Gwali mu kantu wali happy wali yakolima. Wali yalaba ng'otudde mu kifo kye. Nga sinagenda nnyo wala. Mukwa ebyesira ebyokola content ne Yesu oyo. Bagayi sani musanyufu. Yamanyi ate ffe tumumanyi ne Yesu tetumumanyi. Okubanga nga bakusala bonna buli lwakunya gwali ku for you page otambula. So abantu ane tubaleke no twawe experience ye. The same as marriage. Bwe mwana bya facing. If your husband is drunkard, is your husband is beating you, likagamba ntu bofumbo buzibu. Bwe yagwa ku muntu omukyanga. Bwe yagwa ku muntu omusiba tategeera. Ibo abakazi bamaze emyaka 2 nga tebamuteeka akagoya beruyi. Omo muwefulira serious mwafuna atajja atategeera. Ate nga n'obufumbo buyingidde oli mukulu waliwo ababingira nga bato. Thank you. Babukulidde mutabulidde myaka 28. Oyingidde oli wa 3 Lwate bakukubi. Musajja ate nga muto ku. Okitwalawa. Okitwalawa. Obadde okivuga okijjawo. Nagenda bagikira. Kwane koleyo si nnungi. Kivubuka gwe tokyukira mu kitinga amazzi. Edda mukwane koleyo si nnungi evu. Ekintu obadde olese emboozi. Ndaba okiwunzika. Emboozi yange badde yogera no don't. Don't. Jukiro yo kanso omuntu. Ostegeera ali ndaba akiwunzika ale. Oyo kanso. Abadde yakwogera kati ku buddugavu. Akiwunzika akibira nedda mukwano. Nkulaba tuyagala kwogera ku nviiri. Nkulaba okigatta. Weeratekawo kyanviiri awo. Nkulaba gy'oyagala okitwalira. Tekijja kukola. Tekijja kukola. N'obuddugavu. Ono ndaba gyagitwala. Kigira. Nibira open mutubadde tunajja mu kamera ogenda leeta omulamu oyogere n'abantu kiggwe. Tewebikira bikira nnyo. Salo omukolera abantu. Tonja Samira. Salo tonja Samira. Tonja Samira. Kanja Samira. Otugamba tugenda kwogera ku eyani. Otugamba tugenda kwogera ku Black Sugar. Ne Amos. Ne Amos. Bana tubuze kulira abantu bane Shalom. Weegula ki? Oyina motoka 2, oyina omukyalo, oyina omwana, oyina business zo. Bagenda kuliisa. Okyati ebyo kisirusiru. Kamera badete ndagenda kono bakazi oli w'amaanyi. Utalina kyagenda kukola. Otuwase nti oli brave. Nogamba bakoya abantu abali benkwe. Yogera period. Bane bagenda kukuba amasasi. Bantu bolumba tebalina de kasaali. Shalom amuti. Shalom ndabye lero nti oli mutiitizi kasajja gwe banna. Amutidde. Kamera badete ndagenda kongo wangu tuya. Oyogedde ebigambo nga kamera ate nagendako. Nina bawe no siso liko. No tukakasa bulungi. Obuze tolinawo. Ekirungi mbyogedde. Kamugatu yabambidde mbyenjogedde. Olutuse ngambye ntya? No, bwoba ogambye byo. Nedda. Sane ngambya. Nedda ngambye ntya. Ekirungi ebigambo mbyogedde. Nedda ogambye bulungi. Nenswa n'omusuwa. Kati byenjogedde mubidde. Ogambye bulungi. Ngambye ntya. Okwogera kweyo relationship. Kati fete tusobola kwogera. Ebirala byenjogedde. Continue from there. Nedda. Byogedde. Twogere kwe tutamanyi. Mwogere byenjogedde. Mbadde olukusa. Fete twawe walukusa. Kati ngaye bankomse kuga relationship eyo. Nange mbadde olukusa. Suma yangambye ki? Kale yogera timu gy'ogwako entuufu. Oli timu ki? Yaki. Kwezo 2. Waliwo omupiira okusamba leero. Oli timu Sugar, timu Amos. Timu Amos.
twogere kituufu kyoyogedde. Oli timu ki? Ndi timu ki? Ama sikyali wange. Ate munja samira ate. Mugo omulamu oguddako. Temunja samira. So nyogera okubaga kulangira views. Gwe nali yongera business gwe nakubanga kwa Sabuka. Twagala okwaniza bannaye. By the way nagera tuwa business. Yatula. Neterera nkwaso. Sponsor. Owa Sabuka. So njala lutumira kwa fake friend. Tekso dibani. Njala lutumira ku bantu ba fake friend. Nga ffe tulabanga ba real friend zije tuli. Nga jasigo omusanze mu mwaka emyezi mukaaga gwe tulabanga fake friend. Osegira. Ewa mweje wave walo yagala kwate kutumanyira. Gasiya bro. Sika mukama. Otumide bule yayogedde ekigambo fake friend. Wanji? Otumide bule yayogedde ekigambo fake friend. Ani yajogedde. Bade ekigambo kiri awo tuli ku producer tekigambo maaso wano. Chichi nga wajja mu Sabuka chichi. Ndabo oyogera ku kuba ebibiro bwogera. Ba musajja wagambye watu nga tuyingira ngambye otya. Ani mamwa gwa yasa. Ngambye otya. Echi. Ateze ja kwogera byogedde. Nja siringa mwe mbunja kutya. Yogera gambye jimu. Olwatuuka yabadde ku live. Nagamba atya. Ani. Black Sugar yagambye atya. Nko chachi. Ku live kyo byoyogedde. Live. Mbutasiima. Nga bwe mu following wa. Iyo. Jebbi. Ono agambye atya nga tujja. Nga bwe mu following wa. Nze nkugamba mazima ndi timu Amos. Kuva mu ntandikwa. Kazoba kanyamuhanga. Sane twali fenera Black Sugar. Wabayi teyalinze bidhanze nkozese biragalagala se yalinze. Siva ku mulasita. Oba yakuba bayasamba bayakola ki? Walidde. Violence. Walidde. Goma yidi ndomukazi yali akuba. Gwe nawo bikirya muno oyogedde biki wano. Nogamba okoya abantu abatasiima. Oyogedde ki? Si bwagambye. Gwe kusembe tulako eno program. Sigenda jidda ko bannange. Banne munde esidda kusabuka. Mubadde mutwagala nnyo abalabi. Naye munzikirize. Nja kukola ne program endali. Sidda kusabuka. Executive Media. Focus, innovate, succeed.